Speaker Tiddwa songa ate omuyimbi Geosteady yeganye ebyokuba ntino yaddinganye ne Prima Kadash. Eno News Park channel soko likinge subscribing ku YouTube channel eno ateleke obubaka bwawo mu comment section. Mumawulire getufuna agenda ku Speaker Tiddwa. Speaker Tiddwa abadde wa Kapeta sub county mu Kotido district era ngo nabadde ayitibwa Daniel Akom era ngo yatiddwa ne mukyala we Jennifer Akidi. Abazigu nno babayingirite abazigu ababadde ne mundu ne baberanga bajja mu bulamu bw'ensi eno bwe bityo nno we birinayo okusinziira ku Moses Akena ngono ye Kotido district police commander avuddeyo n'ategeezanga police wetandise okukola omulimu gwayo ogw'okuba nti nno abanoonyereza abantu abakoze ebikolwa bino ebyatuuse n'okuba nti nno bijja abaagalana bano mu bulamu bw'ensi eno ate oluvannyuma bwe banaabanga bakwatiddwa bajja kubeeranga bavunaanibwa. Mu mawulire agatali malungi amalala omwami eyayiiya ekyuma ng'ekyuma kino kisobola okuteekebwamu abaana abawerera ddala 10 ababa bazaaliddwa nga tebanneetuuka abadde ayitibwa Christopher Nsamba Bambi avudde mu bulamu bw'ensi eno era nga bino bitutegeezeddwa Ministry y'ebyobulamu mu ggwanga bwe bityo nno bwe biri amawulire si malungi. Ono nno ebyuma yabiwaayo okuba nti no biyambako abaana bano abazaaliddwa nga tebanneetuuka era ng'ekyuma ekimu kiri mu ddwaliro ly'e Kawempe ate ng'ekyuma ekirala kiri mu ddwaliro ly'e Mukono. Kitalo nnyo kitalo ddala twagala okubeera nga tusaasirako ab'eŋŋanda kwessa n'ab'emikwano olw'okuba nti nno Christopher Nsamba avudde mu bulamu bw'ensi eno ate era n'eggwanga okutwaliza awamu. Eyo nno nga tuvuddeyo tugenzeko ew'omuyimbi Geosteady avuddeyo n'asambajja ebibadde biyitingana nti oluvannyuma lw'okuba nti nno eyali mukyala we Prima Kadash okwawukana ne Mr. Henry nti banaate bandibanga baddinganye. Geosteady avuddeyo n'agamba nti tebasobola kuddamu kuba nti nno baagalana. Yagambye nti ebitambuzibwa nti baddinganye si bituufu naye basigaza kuba nti nno balabirira baana baabwe naye nga tewali nkolagana esukka ku kuba nti nno balabirira abaana bano. Bingi ebibadde ebiyitingana nga bagamba nti Lwasa engeri gye yali nti nno yayagalanako n'omuyimbi Desire Luzinda nti kyandibanga munnange yayisiddwa bubi oluvannyuma lw'okuba nti nno ono kigambibwa mbu yatwaliddwa muyimbi munne Levikson. Kakati okusinziira ku Lwasa Emmanuel Kawesi avuddeyo ku mutimbagano gwe ogwa Facebook n'agamba nti mwandibadde mumwesonyiwa kubanga talina kyakwogera ku mukyalo oyo era avuddeyo n'agamba nti mu bakyala baayagaddeko munnange Desire Luzinda ate ye mukyala asaana okuba nti nno ateekebwa mu maka era ayongeddeko nti nno omuyimbi Levikson ddala yagudde mu bintu yafunye omukyala ddala asaana okuba nti nno ateekebwa ewaka. Obadde mulabi mulungi webale kwekumira ku News Spark channel katukujjukiza okuba nti nno likinga oleka obubaka bwawo mu comment section kw'ossa n'okuba nti nno subscribinga ku YouTube channel yaffe eno eya News Spark. Mu mawulire amalala getuli mu kukolako kampani eya Elim munnange bagitutte mu kooti oluvannyuma lw'okuba nti yalagajjalira mukozi waayo eyatemebwako engalo ekyuma ekya kampani eyo ate ne batamuwa bujjanjabi. Ebyo byonna tugenda kubeera nga tubikuleetera mu mawulire gaffe aga naddako. Weekumireko eno yokka eno News Spark channel.